kw'abantu nimutwale speaker mu court emisango gigende gigobebwe. Where do you fault her? Obusungu mbujjawa kwa bodo. Kakati twagala waliwo fault mu system. Tetwagala agambe ebintu bino tubitunulira socially, legally, economically, environment byonna waliwo yagamba mubeera mu mikale. Okay, tuli mu mikale. Naye ffe tutunuli okusookera ddala lwaki babeera implied ani yateekayo omusango tebali bannamateeka era nga bayivu basoma be baguteeka nze kaya sinze nagamba nti baba nombalopi abateekayo omusango bennyini bali mu kitongole ekyo era tukkiriza nti bayivu nnyo mu saidi eyo be baloopa era baminisita abamu ne mugenda mu maaso n'obbasiba ne babeerayo ko era nga mmwe ba professionals bamwe abali mu saidi eyo be bakola ki be bakitwala kakati ku ssaawa eno otugamba nti bibadde bitya bali mu abasibire tulinde nno na kwetonda kwabwe be basiba ne babeerayo ko wiiki ne babeerayo kennaku mubeetondera mutya abo tebanagibwako misango lwaki be basiba babadde na convicted baba committed to the high court batandika okuwozaako nkiwulidde kakati abo twagala batwawulire abo baawukana batya ku bali abalala abantu baagala bategeera embeera eyo kitutu ayawukanirawo ne Nabbanja yafuna ayawukanirawa ne Anita Among baawukanirawa ekyo kibalage speaker yavayo n'agamba nti nno buli muntu nno ajja kuddamu ebibye naye titunnalaba bantu bwe baddibwamu byabwe amabaati gayisibwa gatya bwe gamala okuyisibwa procurement yonna yakolebwa etya netulowooza nti nno acknowledgements zirina okukolebwa mu mbeera egoberera amateeka ffe tulaba nti waliwo shortcut lwaki abo baminisita baawebwa baminisita tulina 80 mwawako bameka lwaki abala tebaafuna bo bwe batalina kwegamba bantu bannaku beetaaga mabaati so issues ezo zonna ziba zeetaaga socially okubirivingira mu DPP kyakola ki kyagamba amaaso ku ggwanga Honorable Christine Kaya Nakimwero Minister wa mazzi n'obutonde bw'ensi mu gavumenti ewabula mubaka mukyala wa Kiboga district bagala kuganyumirwa internet y'omulembe eduka ku speed